obunkenke okwewera n'evvumbe ly'ebyasi bikyafuuse lutaakome mu ggwanga lya South Sudan okuva okunenengana bwe kwaddamu omwezi oguwedde wakati w'amagye agakkiriza mu Salva Kiir n'ago agasuute yali omumyuka we Riek Machar. Oluvannyuma lw'omwezi n'okusoba ng'embeera eno tekuba ku matu, olukiiko olutaba amawanga g'obuvanjuba bwa Africa mu by'enkulaakulana IGAD lwasalawo okutuula ku Lwokutaano oluwedde okuteesa ku nsonga z'eggwanga lino. Mu bingi ebyasalibwawo ge mawanga gonna okwekolamu eggye eryawamu okugenda mu South Sudan likuuma emirembe n'okukakasa nti eggwanga lino liddamu okutebenkera. There will be a protection force for obvious reasons, to protect civilian protection of the, supporting in the cantonment of the forces and other roles. Kibadde tekinnamanyika obanga ddala Uganda eneetaba mu lutabaalo luno. Minisita omubeezi ow'ensonga z'amawanga amalala Okello Oryem atukakasizza nti ddala Uganda neetegefu okwegatta ku ggye lya IGAD. The force will be decided by the Joint Chief of Staffs who will meet in Juba to decide on what formation it should take. And it's there then it will be decided what role Uganda will play. Guno sigwe gujja okuba omulundi ogusoose Uganda okuweereza amagye mu South Sudan okuyambako okutereeza emirembe. Mu ntalo kikula kino ensimbi nnyingi ezitera okuvujjirirwamu wabula ng'Oryem ategeezezza nti ekyensimbi ezinasibwa mu lutalo si kyekikulu wabula Uganda weefuniramu ng'eggwanga. So in this particular case, the question is not the cost. What we need is peace and security in South Sudan. Want stability in South Sudan. There are thousands of Ugandans who have fled South Sudan, and 1,000 other foreigners who fled South Sudan can go back and help rebuild and stabilize South Sudan. Olutalo luno lulabika nga ne America luginyiye kubanga esabye ekibiina ky'amawanga amagatte nakyo okufunayo abajaasi 4,000 kibaweereze South Sudan batereeze eggwanga. Kinajjukirwa nti eggye lya UN eriri mu South Sudan mu kiseera kino nali ebintu ebyayonooneka omwezi oguwedde teryatalizibwa balumbaganyi. America era neetegefu okussa envumbo okuguza South Sudan ebyokulwanyisa singa wabaawo oludda oluwalira okulemesa emirembe okubukala mu ggwanga lino. IGAD ne UN bombi bakyalina okusalawo ku kiseera kye banaamala mu ggwanga lino nga mu kiseera kino UNU esuubira okwongerayo okubeera kwayo mu Sudan okutuusa nga 15 Desemba. Uganda yemu ku mawanga goyinza okugamba wano mu Africa nti ge gasinga abajaasi mu mawanga amagwira era nga we twogera bino basukka ne mu 6 mu Somalia ne Central African Republic. Ku mulundi guno Uganda egamba nti era kigikakatako okuweereza abajaasi abalala mu South Sudan kubanga ku mulundi guno eri ku lutalo lwa byanfuna olw'omuntu wa wansi wano mu Uganda akolera mu South Sudan. Solomon Kawesa, NTV, Akawungezi.